Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ba'd. Olunaku lwa leero tugenda kweyigiriza oba kwejjukanya ku bulungi obuli mu kuwasa n'okufumbirwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallama mu bigambo bye mu hadithi ngesangibwa mu Bukhari ne Muslim atugamba nti ya mashara shabab, abange mmwe abavubuka, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, mmwe abalina obusobozi obw'okuwasa abenga awasa. Obusobozi obwo abamanyi babuvunula nga ye muntu okubanga osobola okufuna esente eziwaayo amahare, osobola okufunira omukyalo oyo amahare ge, wa nafaqa, n'okubanga ojja kumubeezaawo mu kumuliisa n'okumwambaza, wasukuna, n'okubanga ofuna awo w'omukuumira, amaka mw'omukuumira. Ebintu ebyo bisatu kasita omuntu aba birinako obusobozi, oyo tabalina kyakwekwasa kyonna kyonna nga aba alina okuwasa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fa innahu, olw'okubanga okuwasa okwo aghaddu lilbasar, kijja okukuuma amaaso go oleme okubanga owankira ku buli mukyala gwoba olabye ng'ayita, oba buli ku mwami gwoba olabye ng'ayita ng'omwegwanyiza. Wa ahsanu lilfarj, ate kijja kukuuma obwereere bwo okubanga tubutwala mu makubo aga haramu, amakubo agatakkirizibwa. Okuwasa kulina ebirungi bingi, ebirungi ntoko. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumalayo hadith yagamba nti faman lam yastati', naye oli bw'abanga talina busobozi ku ebyo ebimusobozesa okubanga awasa bye twogeddeko, ebyo ebyokubanga funa amahari g'omukyala, funa ng'ojja kumubeezaawo, kumuliisa, kumwambaza, ojja kumubeezaawo ow'omuteeka, amaka mw'omussa. Bw'obanga tobisobodde ng'okyabulamu, fa alaihi bisawm, omuntu ow'ekikula ng'ekyo ye ate omubaka sallallahu alaihi wasallam emugamba nti asiibe, kubanga fa innahu lahu wija, kubanga okusiiba okwo kyekinakukuuma okubanga amaaso go tegalabankana, kubanga ogenda kutunuulira abakyala babanno oba bawala buli abayise, oba okubanga obwereere bw'obussa mu kifo ekyo ekyaziyizibwa obenga ofuna ebizibu. Idhan tulaba nti okuwasa kuno kukuuma yengabo, etukuuma society, ekukuuma society yaffe, eggwanga, okubanga obwenzi tebusaasaana. Buli okuwasa lwekubaawo kiba kikendeeza obwenzi n'okubumalirawo ddala. Wa amal qawmu Lut, nabino ebisiyaga era byonna byonna eddagala eribimalawo kubanga kuwasa. Buli abavubuka lwe bawasa tetujja kulabayo bwenzi, bujja kuggwerawo ddala oba okukendeera, era n'ebikolwa ebyo bya qawmu Lut bijja kubanga bivuddewo. Era baganda bange mbategeeza nti obwenzi tebuyinza kubanga bukolebwa mu ggwanga lyonna lyonna oba mu kifo kyonna kyonna, okuggyako nga Allah tabaraka wa ta'ala eggwanga eryo alissaako bino wammanga, alireetera obwavu. Allah atusindikira obwavu olw'ekikolwa eky'obwenzi, olw'abenzi abenda, Allah atusindikira obwavu. Wal haja, n'atussaako okubanga tuli beetaavu buli kaseera, tusaba buyambi, tusaba maloni, tusaba biki nga bivudde ku bwenzi. Wadhulla, n'okuba nti Allah tabaraka wa ta'ala atukkakkanya n'atufeebya. Omuntu omwenzi aggwamu ensa, omuntu omwenzi aba talina kawoowo, byonna byonna buli waayita. Ate wadhaharatil amrad, era kireeta obulwadde obuyitirivu mu ggwanga, mu nsi, nga bwolaba obulwadde buno obwa mukenenya obwayingira, bwe bukyanoonyezebwa eddagala nga likyabuze, bonna byonna byava ku bwenzi. Ng'ate ebyo bisizza ku bbali ma'amali zunaati fil akhira min alkhazi wal adhab, ate abenzi ku lunaku olw'enkomerero Allah tabaraka wa ta'ala abateekedde okufwebezebwa ne mazambi amayitirivu ennyo, nga bimu ku bye bagenda okubanga balya ku lunaku olwo bagenda kuba nti abantu abenzi, abaami n'abakyala bagenda kulya omusaayi olweje, naye nga luva mu musaayi ogwo gufuluma mu bwereere bw'abakyala. Ekyo kikolwa kya kubafuebya nnyo, ate awamu n'ekyo n'okubassaako
omuliro jahannama, kubayingiza muliro jahannam. Ate kyo ekikolwa ekyebisiyaga buli lwe kijja ekikolwa ekyo kyonoona omyoyo gy'abantu. Abantu bakyuka, kikyusa obulamu bw'abantu, n'empisa zaabwe ne zifuula opposite, kifuula empisa z'abantu okubeera nga ziri opposite, nga ziri upside down. Empisa ennungi nga tebakyazaagala, baagala mpisa nkyamu zokka zokka. Obutonde bwabwe ne bubanga bukyuka. Eyaligenze ku mukyala, omusajja agenda ku mwami, ku musajja munne, omukyala n'agenda ku mukyala munne, ne mubanga wa khabta nafsuhu, n'emyoyo ne gyonooneka gayisa n'okuwommola ebigambo, okubanga oba tokyatya kuwemula na kukola bigambo byonna byonna ebikyamu. Wa inharafat al akhlaq, n'empisa ne zoonooneka. Wa uqiba fi dunya wal akhirah, ate awamu n'ekyo Allah tabaraka taala akwongerako ekyokuba nti akubonereza kuno ku nsi ne ku lunaku olw'enkomerero, nga ekitulaba ekyafaayo eky'abantu abo baatumibwamu owekitiibwa nabbi Luutu alayhi salatu wassalam. Abantu abo bwe bakola ekikolwa ekyokulya ebisiyaga, abantu b'e Sodoma ne Gomora, Allah tabaraka taala yabasaako ekibonerezo ekikakali. Yabasindikira Jibrilu alayhi salatu wassalam, n'abanga awanika ekyalo kyabwe akisitula, ebibuga byabwe yabisitula n'abisitula mu bbanga ng'abalese wansi. Bwe yamala ate n'abivunika ng'abireeta upside down, abivunise n'abutikira n'abaziika mu ttaka omwo. Ate n'amala bakasukirira amayinja, enkuba naye nga y'amayinja agava mu muliro oguyitibwa asijjir. Ebyo byonna byonna babifuna kuno ku duniya, bwe bibanga byebikka byafunibwa ku duniya. Wa fil akhira adhabun alim, balindiridde ekibonerezo ekikakali ku lunaku olw'enkomerero. Nobwekityo maliriza nga nkubiriza baganda bange, naddala abavubuka, tubenga mwettanira nnyo okubanga muwasa abazadde, mubenga temukandalirizaawo baana, kubanga tebafumbirwa. Abaana b'obuwala, naddala abaana b'obuwala baagala nnyo okulaba ebiwedde n'ebiki. Ebyo byonna byonna togezaako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti idha jaakum man tardawna dinahu wa khulqahu, senga omusajja yenna abajjira oyo gwe musiimye eddiini ye ne musiimye empisa ze, fazawijuhu, mubenga mumufumbiza. Senga temukikole mujja kuleeta ekikemo kuno ku duniya n'ebibonerezo ebikakali. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.